Executive Media. Focus, innovate, succeed. Omwana w'omuka omukadami w'abalangira n'abambejja Niko Mutooro yo mu Mutooro Comedy House Experience season ey'okubiri nga 15 Mei 2026 ku Club Obligato Mutooro Comedy House yonna yakutusanyusa ng'ekulembeddwamu Vanessa Kayiira, Sana Lunanagira, Chukambo Mutamivu, Angela Angel, Regani n'abalala bangi ne bakomedians bonna Amato Malanguzi, Madra Nechiko, Mary Hatstumbetu, Sami Neshawa ku miryango gikusasula $2,000 $5 VIP emeza yakakadde mujatuseke mujatusimba kagere mu comedy bino biwagidwa Star Times Makula Chika, Heavy Chicken, Suzo Properties, Crown Japan Katwe, Mami Gadgets, Alma Skin Clinic, QC Nansana, 5D's Phones and Accessories, Panzatronics, Gadget Junction, Power Alcoholic Kombucha ne Radio 4 Ikop bakube babifanani olikwenda bifanani birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukolere olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send off decent wesimbye omukalulu decent funaba Ikop abo bulwo bayito batako tubateeko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana dedo kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina n'okumuyamba oyo omusaada eri ekindi aba Ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba na ife aba business card mudikola nteno naba akolene ya nedo debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Washuga teyamazanye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Yo, this is A-Pass and I'm on Real Time with Mimi on Executive Media.
Don't it. Hey, pass. I'm on. Kids press centers. Game park cheki. Balondia bisolo. Ye game park. Eri kids park. Kambadde ekipise nnyo. Nakiva eddundiro lya bisolo. Nedda. Nakyo mwekiri kubeera mulimu engeri y'ebisolo naye gattako nekiri abaana we bazannyira. Kids park. N'ekyo kigatteko. Kyolide mubaamu era ebisolo mu kifo ekyo ebitakyakwatagana nga buli omu azunga n'ebibye. Kati ow'embuzi ze agenze nazo n'ow'omumpi atambula naki? Atambula nabo. Kati bw'otandika okulaba obubonero ng'obwo Shalom, manya omukazi yakulema dda teyogezaako buki. Kasita oba nga weebase mukazi wo n'akuzuukusa gwe olwokka ombuulire biki bino bulijjo mba ndowooza okukola oli mu bwamalaaya. Awo amaka gakulemye. Kati ng'omukazi anze okusanga neebase ng'angamba biki bino eno. Kati mmwe abeesiba ku bakazi abavubuka bali beekunyonnyodde abawasa oli gwenjagala ebyo byonna bibatuukako. Kati bw'omusanga ayogera ku bufumbo ng'agamba nze obufumbo bwantama bannange, kumbe amateeka g'obufumbo g'ataategeera. Nga kyategeera kyagendamu. Wabula yapapa okuteekayo ebigere kubanga afunye ye gwakola ki? Gwayagala. Kati olwaleero ekisinza ottawaanya abantu bonna b'osanga nga buli muwala omuto alina omwana maalo. Buli mwala maalo ki? Mu Kampala. Okuzaala gabeera maalo naalo. Bwe lwozaala mu muntu gw'otafumbiddwa wabawo akabonero ak'obwangu oba obutamanya. Kuba ebiri kubako akabonero kamu akaki? Buli lwozaala mu muntu nga tomufumbiddwa. Kuba omwana si bulwadde nti babadde otambula ne bukukola ki? Ne bukugwira. Kati abawala abasinga e Kampala 99 balina abaana ate nga bato. Naye omanyi lwaki bafuna abaana abo? Bo obulamu omusajja bw'aba akukwana akulowoozesa nti mwangu. Otegedde omusajja yenna nga tannakuggyako kyakwagalako wala ayinza n'omukuba oluyi n'atakwatako naggala naye bannaye bebyo weweera engalo. Naye ng'omusimu oggodde oluyi. Naye ng'agamba Mukama Katonda nnyamba nkwate ku muwala ono n'engalo zange 10. Olunaku lwalinjigyamu. Ajja kukitegeera. Kati abawala abo bw'amufuna atandika omucungacunga. Kubanga bo balina omukwano gwe baagala guli gwe basoma mu katabo. Balina omukwano gwe baagala. Ogwa Telemundo. Bwefuna Shalom ekyo ne twambala engoye ezifaanagana ne tukola bwe tuti ne tugenda mu photoshoot. Simanyi biki ebyo. Bakiyita batya? Photoshoot. Kino kye tukireke. Ekiganda tukirwako. Ndi kati ate abantu tuli banvuma lwa propose kati banvuma lwa photoshoot. Ekyo nakyo tukireke. Photoshoot. Tukireke. Subira buli omu ali bulungi kamera nkola. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Badde ogamba ki wamma? Naye ekyo njagala okutegeera. Abantu b'ekyanja ekibafuula ekyenjawulo bizimbe. Entegeera yammwe ng'etandise otuyali. Nedda. Kyanja yanjawulo empewo yayo nawonza wajulira eyokukanya ku yali ku Moonlight. Kusanyuzibwa. Anti kati ekigenda tufuukira obuzibwe. Kwe kuba tusuubira abantu abava mu State House oba Entebbe nti nga boogera ebintu ebinyuma ebiri unique. Naye kati mwe abava ekyanja. Era ne nga kwogera ku Ntebbe asobola okwogerako mu Kitoro kubanga mu Kitoro naye ombeerayo. Kaakati ssebo otandika otya ogamba ono n'enamba omusajja abeera kyanja anfaanana. Ye ggwe. Era nti balowooza Shalom agenda eyanjibiza z'abantu bano balowooza mbu Shalom yaaliyo. Naye ndabula omuvubuka oyo poliisi agenda ku investigating omusango guno. Gamba nti gwe kenyini wagenda. Ng'asinze Nalongo. Bagiyita atya ARB? Airbnb. Breakfast and bed. ARBB. ARBB. Ekyo. ARBB. B and B. B and B. Sijja bisobola. Nawe takatala ko nalo ngomu Airbnb. Nga bantandise batya. Ze jogende Dubai ku Marina. Tutandikidde awo baaba. Ne bagamba omukazi omukadde ki ekimulinyisa ennyonyi. No, Shalom. Mwabakyali abaana abato mulowooza nti okulinnya ennyonyi achievement ffe tukikozesa nga kuwummulamu kubanga tukuze kye tusigaza okukola ekyo.
naye ate waliwo agirinnya okakasa banne nti kati mu kika kino ekikoligo nkikoze eki oli anyenye nga za kikoligo nga kikoligo nga tewali yali agirinnya okuva ku mizimu gyonna egigalamidde ku bijja byabwe wallahi ezo famire kati mpoze ebusoga bannange ofunye nno obuzibu kebanakugulako olutalo because poverty has had those ends obwavu bungi obuliyo kati nedda naye ate nze bwe nagenda eyo saasula mu Airbnb kumalina waliwo rooms ezibasulamu nolyokolaga abantu ekikolo mwozo gatolwa myaka 5 ate kati bannaye bwemba bwentyo bwe nnakula nalongo yewana kwati nkole ki bwemba bwentyo bwe nnakula ate kati zolaba kuba wanvu nkayana kuba wanvu naffe baba bayisaawo ebyabwe tetubawerekera nange bwolaba mpisaawo ebbina mukwano step aside kuba kabina si ka misinde nti bw'otadduka tewafuna bino bya mungu kuwunda muntu baŋŋambye ono omukyalo omujamaika mbu yakola simanyi bizeero ekyo kyogamba Brazilian ate kati lwaki nze mbivuunula nga n'abaabikola bennyini bali mu kubuzaabuza Katonda sawa n'omuntu afa ne bamusindika ewalala mukama nagana edda ono si gwe natonda mbuno yakola ekyo ekintu kyogambye kati bwe mba nga nze ebintu abantu bye babasasulira obuwanana mukama nakeera bukeezi nga mbirina I have to appreciate ate bina ku mukazi omumpi baterivaayo bulungi mukwano ku mukazi omumpi nga si wuwo naye ku mukazi omumpi nga bba wange yannina eri ennyini lyeyatwalira ddala kuvaddanga wali lino balize bukulu ate kati ebbira limera obuyise butiko limera mpakafunye sitakyali mutono anti era ng'alina teyalina mugugu nenga era alinako erimala ku saizi gyeyakola ki esaamusaamu terijja bukulu olina okuba nga musheepu lyalimu naye nga toddabako kuta mmere naye jesi abantu balina akabino balinako kiyita bayasi mu luzungu nalongo nosomye wakati wazungu obalinako bayasi kubanga ensi yonna yakutongoza era kajjo twawudde ebigambo ebiyitingana nti yatega ekibato ku mwenda tetugamba ate ayagala kuva ku batono n'abanene abaligule natega ekibatu olina okubako wamu oyimirira ojja kubuzaabuza eggwanga natega ekibatu wa olina watega ekiwatu wano mu kantu omwana omuwo bw'ate ng'okimutega kiro ani era bbaawe si musanyufu naawe naye ayamba buyinza ndabye musanyufu naawe ani gwe natega ekibatu kale nze nakubeera sirina lugambo era bagamba muno oyo omusajja gugamba A and B simanyi bibbi ebyo mbu muyina wakyali wammwe gye mwagendanga era Shalom nze bino mbikugambye obeeraawo yakubbyo genda oteeketeeke maama Jayden omugamba abantu bankozeemu editi saana tuyinza okulako ku switi z'ekyanja ng'abaana bakwesindikiranga airtime tutyo nti ani oyo nti yewaffe Shalom nga basindika butambi bwange kanayo ng'ojjabwe nga bakuweereza akatambi kange bajja kuba bankoze bubi kubanga weddira nte siwali mulimu awo oba tojja kwogerako eka tutandika otya era weewuunya mwana wange ng'ebintu bize bitutuga akantu kajja emabegaawo ne ŋŋamba ne kaakati mazima kino kitandike ntya akaliwa akantu ng'ate okalimu akati booti ne ŋŋamba kansirike kati era Shalom owange anoonya butazaayo omwana ku ssomero kubanga nayogeddeko ekintu kitono bwekiti nalongo gye muvuga sitegera munsibyeko abantu bangi lwaki munsibako abantu jola things ebintu mbikalifayize ebbanga ddene binnuma munnange Shalom ngenda kubako kyeggamba abantu bangi bakoze ebintu mu nzikiza kubanga tewaliwo abalaba ng'ennyumba ebalaba ennyumba yeyogera kati ennyumba eyo mulimu emizimu egiba mu bisenge omuzimu gugenda kuyingira mpolampola mu muntu mulwala gugudde mu Naalongo nga kumugamba ekyanja Shalom teyeebaka ogoloka olowooza olwotabiroote kumbe kituufu Shalom takola ki teyeebaka kati banjagazaani ku luno tetugenda bba waamu be bakwagaza naye nga weebali basooka kunjagaza Caroline Maka ne bagamba Shalom ne Caroline Maka bali bati nga gye nakitegedde mantu ina abantu betwakwogerako wano nga gye nakitegedde nti omuntu akusiba n'ebbeero n'ebula bankubidde ekkasimu awo akantwalaku eruziraawo nentalo zobaddemu ku gino emyaka nze mugende munsibire obwerere n'ebbeero mukwano gwe yakubidde ekkasimu
nampijja genda weebake neneebaka kaakati n'ekyo kyoleese otunoonyamu bigambo kutusibya naye ensi yonna ekimanyi mbuki nti waliwo omuntu ng'ali lubuto ensi yonna ekimanyi togamba mbu ne bagamba nayagala ne gundi nga tolwanira Shalom fazi oyagala kulugjamu bayinja mukwiraanya essimu Ani? ansirike Kawonyi Makka mbwe Kawonyi Makka wali antu beboogera kati kyenjagala otegeeza kyoyagala opulovinga kyeki nti Kawonyi Makka talina nsujju Kawonyi Makka kikyoyagala okutegeeza Kawonyi Makka ali mulaavu alina omuntu we so I would feel bad era neyemba nga nze bbaawe nga nze am dating anti kati bbaawe ayimuke ng'omusajja amugenda oddamu kukolagana ne Shalom kubanga yes tetuukola olw'okuba mbu kimbu atwogerera we are doing business we are doing content mbeera nnyo nga ngamba abantu Shalom bwe olabanga omuntu ng'alina kati gwe kyoli mu kwogerako kujjako naawe oyagala kwegatta ku baana abakatuwaabira naye naawe buzaabuza balabi kubanga lwaki oba kati kankubuuza Shalom omanyi abatudde wano mu nju banyi balowooza kati ogamba ogenda otambula buli mutwe gwa muntu nga wakulowoozaako ekintu ng'ojja odifendinga nati kyesose tekinnasukka kuba nawe wasukka mwanjagaza black sugar njagaza Kawonyi Makka Black Sugar siffe twamukwagaza Amos yagamba waliyo management yagamba wali otega ekibatu siffe twabyogera baleete ku bagamba balina zichats bazireete tokisimbako nnyo naalongo njaga baleete chat nga nsaba Black Sugar ane kati ffe batwala amawulire nti wasooka n'okola ne feyi pulogulaamu n'osooka ogimu wagiyitemu akkirize nti wamugita mbu so tonyigiriza gye bantu kukwogerako ndowooza zaabwe n'olaga nti okiwa nnyo obudde gyonaakoma okuwoza gye bagenda okukoma okwogera ebikuluma kuba obategeeza nti kikuluma ate nga be bakusibyeko bonna baliika ndagaako awo ataliika awo wonna sirabawo kiwala kitaliika kino kimaka kirina ebbeere liti oli ensujju ali kuyiika ezi ne bakazi banne tukiraba nti omwana oyo ensujju yafuna bwaguuga kakati ki ekikumalako emirembe nze ndaba ekyo kyewalina okwewozaako kyekiri ekyo gaa nti osiyaga abasajja simanyi abasajja kyewalina okwewozaako kubanza kyali kinyiiza naye kebali nti abaali bakikwogerako tebakubeera obujulizi nti mukwegatta kyanja oli mu nnamba eki kitegeeza buli kintu okiwangudde Shalom ekintu ekibi kwegamba nti oyagala abasajja banno naye abakazi mpozi naffe ab'ente ojja kuba otukoze bubi kuba ffe tetulinayo emu tetulinga bammamba mukazi wange alaba ebintu abakazi do you think it is fine anti kati mukyala w'omulaba yafumbira omuntu gw'atategedde era bw'anaaba nga agenda kutambulira ku bigambo by'abantu eridde ewaabwe jasi temunatupaakinga bintu naye mwayimiridde kubanga ebikwogerwako byo bikyajja lwa nsonga nti wajja mu mawulire Shalom ngenda kunyumiza abantu batuula mu maka gaabwe ne batutukubaganyako ebirowoozo ne basiba ne ssente naye ng'akusibira ssente takulabangako naye nga ye alina kyakkiriza nti kyekiki kitegeeza mukyalawo oba tonnaba mumuteekateeka kubanga tasobola kunyiigira bantu batasula naawe muba temunnatuuka kufumbiriganwa omanyi Shalom mugeeza nnyo mu abavubuka ne mwenyiga mu basajja ne mukola ebintu mu kupapirira nga mwagala okufuuka abasajja naye nga temunnakula eyo emboozi ya musajja ayenze simanyi yazadde ebweru mu maka tetuuka ekoma ku situiti omusajja yazadde ebweru ekyo naalongo olinga ate empaale nga abasajja bajogeredde abakyala baabwe nedda Shalom obutamanya tebikugisaako musango kati gwe wali owasani yakuteekateeka bwe wali owasaba kugamba ogenda muki mu buvumbu wafunayo omuntu yenna omukulu abubaddemu ne munyumyamu bambuulirira before the mikolo kakati mukama wafuna omukisa naye ane gwe babuulira yatwala omukisa bategeeza nti teyabikwata bataata bange bambuulirira ab'enjawulo bakojja bange abantu bakubanya okola nabo bizinensi baŋŋaanye bambuulirira ne baŋŋaa it's not a bed of roses buli weebuti olina obusungu kati olina tukusuka okukakanya obusungu mulina empisa za njawulo n'oli gwogenda obba naye bambuulirira baana kati olaba Shalom wafunako gwe omukisa ne bakubuulirira naye obufumbo bwe bamala okukubuulirira kati gwe obiteeka mu byaddala nannyini bwo oba ntegeerekese nti olwaleero Shalom ekisabo amaka bavubuka bato nga ggwe
mufuna abantu b'okwesibako obwesibi so saaba okubeera nabo. Kyogera omuntu nga nalongo simwagala ne muzaalamu abaana. Kyentegeeza okwesibako tokitegedde. Mufuna omuntu gwe gw'owulira gw'ogamba gw'oyagala. Gwempulira gwe njagala. N'omwesibako ne bw'aba yita kwagala. Ne bw'aba ayenda. Ne bw'aba adda bukya. Naye nga gw'omwagala. N'osigala nga omwerippako buki? Bwerippi. Bwe mwonoonye obufumbo. Nti olwaleero tosobola kukeera ku makya. Bw'onaategeera Shalom mwe mukyali bavubuka n'obulamu bukyabagondedde mu ngeri ey'enjawulo. Naye bw'onaategeera omusajja obulumi bw'ayitamu okutereka akakadde ng'ako aterese 10,000. Naawe kennyini ojja kitegeera nti obudde omubuuza abakazi abatali ggwe tebwandibaddewo. Abakazi singa bakitegeera ekyo. Yes. Naye gwe Shalom okimanyi nti abasajja kati okufuna omutwalo afungiza n'ayita n'emisambwa gye waabwe gye muwerekereko. Afunemu omutwalo. Agenda okulekewa. Kati abasajja abasinga bonna abalinamu ssente bakozesa mutwe simaanyi. Era buli akozesa amaanyi enkulaakulana yeetambula kasoobo. Kubanga ssente z'amaanyi zijja ntono. Emigugo mu kikubo buli kanaku gyeyongera. Naye buli mugugo oba gwa 3,000. Ogenda okumaliriza okwetikka emigugu 1,000 ng'obulwadde bweweetaagisa okujjanjaba obw'ekifuba bwetaaga million 13 nga tewaziseevinga kubanga wali okolangawo zaakulya. Kikulaga nti abantu abakozesa amaanyi bonna bafuna injuries nnyingi ku bulamu bwabwe nga tebasobola kwejjanjaba. Kubanga bassaamu kingi ne bayingiza kiki? Kitono. Kati buli musajja yenna gw'olaba ayeegombebwa ali ku mutwe gwe. Ye kapito we. Mutwe. Nti akeera ku makya bowira bagamba nti babbye ebbanka. Oyo ye musajja ow'omutwe. Yakiwadde obudde n'agamba banka nja gikola ki? Ngenda kugibba. Kati fumiitirizaamu n'abo balina abakyala. Fumiitirizaamu omusajja ali mu kupulaaninga nzibye ntya banka. Nga bamubuuza eno essimu ekkubira yaani. Omanyi ki oba yababbi banne? Amugaa tugenda saa mmeka? Otegeera? Oba kati kikutuse. Kati ngezaako okusigira ekifaananyi nti omukazi yenna alina omusajja akozesa omutwe. Ow'amaanyi mugende muyombagane. Yeetikka amanda. Kubanga ntikula matooke. Tolina bwongo bw'omenya. Naye omusajja yenna akozesa obwongo okubeezaawo famire gwe ng'emmere ogiraba etuuse. Omanyi ffe mu kusaba ebintu tetumanyi kyalaani. Ebitabo, engoye, kaakati ate kino mu kusinda obusinzi awo ebizibu. Omukazi asobola okwengana kompyuta. Naye gwe babisindira tebamuwaayo kadde kwebuuza. Naye ssente zino omanyi abasajja nga tomanyi mulimu gwe naye ng'ate omusaba ebyetaago by'ewaka. Naye nga gwe omulaba ayambadde n'akola ki? N'aganye nga tomanyi kyakola. Maama Zubeda abulengawo. Tukola wano wadde amazzi. Kati naye kati neera Shalom kyanjasa yonna bakuguba. Kale mpulira essanyu. Bannange abeereyo. Nze sibiriimu. Nze mbirimu. Kuba enkolagana yange ne Shalom ne Shamim tugizimba ku Mande neefa ku Lwokutaano. Naye ennaku ne badde enywedde mwatta omukago. Mugiroga. Ne badde enywedde. Ate gwe ogiroga. Ne lwaki okola ebyo ebintu? Naye lambye essobola kukola mu bulamu bwange. Kuloga mukazi anjagale, kuloga mbu mbeere muganzi, kuloga mbu abantu banjagale. Do other things I can't. Kati ate munnaye mu reality abantu bonna aboogera bwe batyo baba bakikola. Nze ngende ndoge. Sigamba nti ggwe. Nze nalinaku mukwano gwange wano. In fact ojja kunzijukiza we tubadde. Nalinako mukwano gwange ng'agamba ye ebintu byakwagala abakazi simanyi n'omukuba kiisi n'omukola etabyagala. Ng'agala tandikirawo. Ye asimbulirawo. Emmotoka ye eri ku muliro mungi. Lwakya lumu ng'aganza omuwala yeri gwe twali tukozesa. Omuwala kyavaanyumizaako muwala munne nti oli omwana amanyi omukwano. Nga bwe kino kyonna kyeyavumiriranga kyakola ki? Kati nze bwe nsanga omuntu agamba nti nnyabo swayitaani oyo tonimya bitono. Manya alina kyamanyi ku swayitaani. Abasajja babikola n'abantu. Asooka okugamba saagala bakazi b'amabina. Naye bw'osanga ate baakwana. Nga be bamusozi obubi. Saagala bakazi beeru. Nedda kyabeera ategeeza tasobola bba maintaininga.
abatasobola bamenteina. Saagala tugifuule ensonga Nnaalongo. Omukazi omweru ekizigo ekyo okiraba kyannema lwa bbeeyi. Wali abeerwa bannakyo. No wannakyo naye se butamaintainingika. Buli kantu akamukoonako ne bukaba kateni alungula. Wakwata mpola nga bbebi. Omukazi omweru. Kati gojja kujja n'engalo zo gwe makanika. Oyiro ngalo wezikaluba ziringa emagalo. Nedda mukwano. So omusajja yali agamba ki ekyantwalidde omukyala obwongo okusinga olowooza mbu omusajja wange yayenze nziremu WhatsApp messages. Kakati Shalom, omukazi yenna akujooga. Akabonero akatandikira kutegeera nti mukazi wo takutya. Kusanga ng'otudde awo n'akugamba sebo zino ssaawa mmeka. Oli ku ssimu zino ssaawa mmeka. Omukazi akimbuuza. Ng'ennyumba yiye oba nga yaani? Nga yiyo. Wamanyira nti omukazi wo takutya. Kwe kubanga okomyewo ewaka n'okuba essimu oba ng'oli ku geeti. N'agamba wandisuzeeyo. N'okuba eddakiika 3. Tebannakugwira nnyumba gye wakola ki? Ng'ennyumba yange. Nnyumba gye wazimba. Musajja nga bagumiikiriza. Kitegeeza oyo omukazi aba yava mu ngalo zo nga muli babiri mu nju nga buli omu yeefuga bibye. Gaba tegakyali maka eba game park. Eba game park abaana bazannyirawo. Kati abaana gye bazannyira bayitayo batya? Kids Press Centers. Game park kyeki? Baabalondera ebisolo. Ye game park? Eri Kids Park. Kambadde ekipisa ennyo. Nakivaaga eddundiro lya bisolo. Nedda. Nakyo mwekiri kubeera mulimu engeri y'ebisolo naye gattako nekiri abaana we bazannyira. Kids Park. N'ekyo kigatteko. Nti mubaamu era ebisolo mu kifo ekyo ebitakyakwategana nga buli omu azunga n'ebibye. Kati ow'embuzi ze agenze nazo n'ow'obumbi atambula naki? Atambula nabo. Kati bw'otandika okulaba obubonero ng'obwo Shalom, manya omukazi yakulema dda teyogezaako buki? Kasita oba nga weebase mukazi wo n'akuzuukusa. Bwe olwokka omubuulire biki bino? Bulijjo mbandowooza okukola oli mu bwamalaaya. Awo amaka gakulemye. Kati ng'omukazi anze okusanga neebase. Ngamba biki bino eno? Kati mmwe abeesiba ku bakazi abavubuka bali beekunyonnyodde abawasa oli gwenjagala ebyo byonna bibatuukako. Kati bw'omusanga ayogera ku bufumbo ng'agamba nze obufumbo bwantama bannange. Kumbe amateeka g'obufumbo g'ataategeera. Nga kyategeera kyagendamu. Wabula yapapa okuteekayo ebigere kubanga afunye ye gwakola ki? Gwayagala. Kati olwaleero ekisinza ottawaanya abantu bonna b'osanga nga buli muwala omuto alina omwana maalo. Buli mwala maalo ki? Mu Kampala. Okuzaala gabeera maalo Nnaalongo. Bwe lwozaala mu muntu gw'otafumbiddwa wabawo akabonero ak'obwangu oba obutamanya. Kuba ebiri kubako akabonero kamu akaki? Buli lwozaala mu muntu nga tomufumbiddwa. Kuba omwana si bulwadde nti wabadde otambula ne bukukola ki? Ne bukugwira. Kati abawala abasinga e Kampala 99 balina abaana ate nga bato. Naye omanyi lwaki bafuna abaana abo? Bo obulamu omusajja bw'aba akukwana akulowoozesa nti mwangu. Otegedde? Omusajja yenna nga tannakuggyako kyakwagalako. Wala ayinza n'omukuba oluyi n'atakwatako nagala naye bannaye bebbi weeweera engalo. Naye ng'omusimu oggodde oluyi. Naye ng'agamba Mukama Katonda nnyamba nkwate ku muwala ono n'engalo zange 10. Olunaku lwalingijamu. Ajja kukitegeera. Kati abawala abo bw'amufuna atandika omucunga. Kubanga bo balina omukwano gwe baagala guli gwe basoma mu katabo. Balina omukwano gwe baagala. Ogwa Telemundo. Bwefuna kishalom ekyo ne twambala engoye ezifaanagana ne tukola bwe tuti ne tugenda mu photoshoot. Simanyi biki ebyo. Bakiyita batya? Photoshoot. Kino tukireke. Ekiganda tukirwako. Ate kati ate abantu tuli bamuma lwa propose kati bamuma lwa photoshoot. Ekyo nakyo tukireke. Photoshoot. Tukireke. Bw'olabanga ekyo tukiganya tokikaka. Ogenda kukikola ki? Kukiddako. Kaakati abawala bano tebakimanyi nti abasajja abo manyi bw'oba onaatega ekyennyanja oteekako akanyeebwa. Kati omusajja yenna ng'akyali mu mbeera z'akanyeebwa osobola n'omusamba omugere n'atakuddamu. Bano abalenzi kubanga era emyaka gyabwe gideetinga baki? Balenzi.
kati oba oli awo ng'olunaku olusooka ensujju agitutte oli abadde akkubira essimu 10 ng'asala ng'amaze okulya omusajja ng'akuba 5 kyokka ate omukazi simanyi kyatutuukako buli omukazi ne bamala omwendako ate obwagazi bwe bulijja nnyo ku musajja amwezeeko bulijjo gwalumya obulumya kati wano ate yayagala ennyo oba kyekyatuukawawo saawategeera fe abakazi baatukolanga omuntu bamala okwebaka naye mbwebbaawo kati otegedde otandikirawo okulaba ng'omulinako obuyinza otandikirawo okulaba kati lwaki takubye essimu lwaki takoze bwatazze meseji zange lwatandika ku blutik otandika okulaba mbu byatakoze buki bulungi kumba oli mu bigendererwa bye ebyokukwana tewamanya akukwana kuwasa akwetaagamu ekiro kyebu oba ayagala kulaba ku bakazi abampi bakola ki omusajja akwanya nga takwagala naye ng'agala kuzuula obukyala buno obumpi bubeera abasajja bavumbuzi batambula n'akatabo kavumbula abasajja b'Ekampala si Kampala ensi yonna n'abazungu bava ewaabwe ne bakwana abaddugavu ng'olowooza ewaabwe tewali bakazi ng'aga omuddugavu ono kiki naye alina otesitinga agambe lwaki ono afaanana bw'ati nakyo akiwandiike mu ddayale ye era singa ddayale z'abasajja zaali zibava mu bwogo n'obeera ng'oli awo tugambe nga bbaawo ali mu ddwaliro anaatera okufa ne bagamba kati ku puleyingireyo kuzimu ku last memories bbaawo zaakoze eki tumanyi kye twandiguddeko ako kyali wange ali awo kalungi yalina ekirooto yali birthday nga alina wish emu kulya ku mukazi wa bbango nange nalina anoonya namagwe naye twanoonya omukazi w'ebbango n'abula nange onamagwe teyanzirira njebaali abavubuka onaga nze kyenjaga ekyo kyange njagala kulya ku mukazi wa ndali otegedde njagala abakazi mutegeere abantu betudirikana ki nabo nti omuntu abeera mu ntebe awo nga buli kyolina okimuwadde n'agamba naye lwaki omuwala oli muwanvu nnyo omuwanvu abaati nga talina kyamwagaza era nga talina gyamutwala baitaera abakazi muyinengako okunyiga nga bagenda nti bbaawo yayenze abasajja abamu balina emmandwa gye bayita kasuubuzi kakebezi ng'atambula asuubulasuubula ebintuntu abikebere naye nga ye talina gyabitwala naye mubagenda mu basajja banne abagambe nti siti yekyanja nagimaze kati gooza tolina muzimu ogwo baaba tojja mukwana ate kwogera bintu ebyo bitajjansa mu kamera nga weemoola olinayo omukwano omupya omuntu gweyagala okulaga mpa oli romantic nala nkwanjiridde nno bambi bwenti bwentunula ntunza love love ndi honorable love bweba laavulaavu bweti bwende atambula nalongo nooza bonna balina nze nabagamba sina nsonga enyenza kati bambi omuwala awo bamaze omufuna byalina babiridde balaga omusajja mpwambuliko ki omusajja yakuvuddeko dda kati ate waliwo eyakayitayo ebizigo bya bwokya ayagala kumanya byakomawa byayokya omubiri mulamba oba byakoma wano ku ntumbwe ate gutandisa omuteekako amasimu oliwa olidde onywedde njagala kukulaba omusajja aba agenze aba agenze omusajja omulaga nti ofaayo kasita ofuuka too much available oyongera okumutama bino ebintu newaddeyo tubyogerenga neshamime kwa kataliiwo kubanga nze nkooye okuyamba abasingo maaza abatabonerera single mother mu baana bataano tata banjawulo ekizibu ekituuka ku bunno ze newala nnyo okubeera ekizampu tata wake yafa akigambi tirabira kuba kuliraanya oyige bwentegeera nti ekyasibya shaloomu buteetonda nze nga neetondera neetonze mangu weetonze temugamba mami mufumvidde de mutabaniwo naye mami nze simulinako omusimu shaloomu nakukyalira eruzira kati ssebo oyagala okyalire mbonga nkoppa kakodyoko mushaloomu teyeetonda nange sijja kukola ki kwetonda nedda mukwano nze sibeera ekizampo kyosobola okuziyiza kikole ki kiziyize kati nze neewuunya lwaki abawala olina bawala banno bonna babazaddemu naawe ate oyagala bba mu abo naye naawe oganya okukitegeera nti omusajja yenna tomusalirawo ddi lwasiimye kutwala nakugaana infact abakazi mulina okukitegeera nti ffe tulina buyinza busalawo ku musajja gwogenda kubeera naye naye abasajja babulina obwebaka ku bakazi 10 n'awasaako atya omu
nga ne gwawasiza mu musinga okunyirira nga nawe bwe mutunuulira enjoka zikwata naye nga ye gwasiimye okuteeka muki bonna nga abeebaseeko mwenna nga abeebaseeko kati njagala neyongera basomesa mutegeera abasajja obwakabaka bwe batulirako nti olubiri lwabwe lwe balina lulina n'abambowa ate bakambwe nnyo tebaagala muzannyo nti ova ku muntu akera ku makya n'adeetinga kisaasi yonna n'awunzika nga wasiza makiiti naye nga ekisaasi yonna agirese ku ttaka agiridde otegedde kikulaga nti tolina byonna wabula omuntu asobola okuwummulira ku ggwe bw'aba asazeewo okubeera naawe ggwe naye ate mmwe mulowooza nti omusajja bw'akufuula ggwe mbw'olooba omuyambye era abakazi abadde ndoza babuze buki bubuzi nedda mukwano ovudde mu 10 ky'abadde azunga nakyo nasitekinga naawe olidde mu banno kendo abasajja bateeka ku mbeera ya mizaani nga batupima bupimi kati mizaani kiro gyekoonye n'agamba naye bwe ntunuuliramu nakamattondo okusinziira ku bano banne tayomba nga bali n'akutwala muki kujja mu bangi lwansonga abakyala tuli bangi era singa lyaliteeka nga bagamba musajja afune omukazi omu twandidibye baki bangi baawe ekyo kyakola okuba nga alinayo abalala bowulira boogera mu rumors ayamba community konywa gyeka kusaakanyamu anti kati mwetemwagala mazima nze saalongo byonna ebimwogerwako nga sibiraba manya ali ku mulimu gwa ggwanga kutaasa community osookiza bawo yeebake n'abakyala ate nze mukkiriza n'okimanya bwe yali ayenda bali baataawasa yambuuza bagambye mbu yatandikira ku nze namusanga ayenze ku bantu be n'atabatwala otegedde nze nenzijja nga nze nsinze bali bonna abakoze eki bayiseemwawo ati gwani akugambye nti nasayininga notisi nti kunze kwakomye wadde mbo sigala nga asaavinga community naye nga nze mukyala we kubanga birinze bya community sibikola ki sibimanya naye abakazi mwesaze nnyo ebbeeyi oli mu nnyumba ya musajja bakulabirira olya bulungi wegeraageranya ku muntu gwatwala mu Airbnb eyo gye mwagambye Airbnb eyo Airbnb oluzungu luntuze n'okuntuga ansooke nneewo kati njagala abakyala sigenda bagamba nnyo batagala kuwulira naye nze njagala kubayamba kubanga nze basinga omazi azibantami mu ngeri bbiri azaala mu Shalom n'agamba oyo yali mubi ogusooka n'azaalamu ono omwami ali ku kamera n'agamba ate kaakati ono ye ate ono yali muzibu nnyo n'agwa ku wookusatu n'agamba oyo yabadde ayagala nakunkozesa bya Sodoma ne Gomora kyekyamunjijeeko ye Eva abaayo ne sayidi y'emboozi embi gyanyumya ku baki gwani yakugamba nti buli mukazi alina okufumbirwa si buli mukazi nti alina okufumbirwa in fact mina nokitegeera nti obufumbo si bwa buli omu kibayambe okubaako yemufukasingako ebirala obeeko kyowangula mu bulamu bwo bakuzaddemu basatu tebakututte omusajja mwenzi buli mukazi mwenzi ekyo si kituufu nalongo there are people who respect their bodies ng'oli omubiri gwagwa ekitiibwa ekinnumye gwe abyogedde naye kati mukwana era nze abyogera kammalirize kuba kati bali tebakumanya abagenda otulaba kinnumye nnyo naye nja kugezaako bannyonnyola Shalom wamma abakyala abandaba bwe muba mwagala omusajja omulungi Shalom waali tayenda ndi mufumbo alina omukazi omu kisobola beera buli wamu era n'ebifaananyi bya A&B ebinaafuluma oyo omusajja alikyanja amufaanana mbu alina endagamuntu ye n'amannya ge n'ennamba ye yaki ey'essimu byonna bifaanagana naye nze nyina sijja kuwa bagamba mazima kuba abaana ng'abato ba Shalom abatawaanya bufumbo bajja kubeerawo ekigenda okuwanguza ku musajja gwe ayina ayenda kubanga nze njogera bwe mba njogedde ekintu sigambye nti bonna bakola ki benda wabula nkugambye baawo bw'aba ayenze ng'oyagala okubeera seefu tebateesa na musajja ku bwenzi kubanga omuntu eyayimuse mu nnyumba nga mwoli tokenzeeko wammwe nti oluddeyo n'ayenda ku kyalo kwamanyi ddala nti bakumanyi kitegeeza obwongo bwe bwamuweredde ddala nti tukyakola kyayagala weewalanga nnyo okuyomba n'omuntu akola ekimusanyusa ogenda kulumwa nnyo omutima ng'onakuwalira musanyu ly'omuntu omuki omulala buli lw'oyogera ku musajja ng'ayenze bino bye bituukawo aba akukweka omukazi gw'ayenzeeko era n'oli omukazi abeera amugamba nti mukazi wange takukola ki
takumanya tokubiranga mukyala wange simu era n'essaawa zino tonkubira buli lwokeera ku makya n'olaga bbaawo nti oyenda ku Nnaalongo kitone era nkimanyi oba oyambye okutongoza omukazi owookubiri ekya kifuusa official oba oyanguyirizzaako omwami wo okutuula akujjajjula ne byabadde akweka ne byabadde akukuta nga ne bw'onaamukubira essimu ajja kutegeeza nti anti nagenze wa Nnaalongo tewabimanya so luli abadde alwana nnyo oleme kubitegeera oba nga sinakindi akimanyi obimanyi naye alinze mu byogereko agenda okulaba Nampijja tonyega Nampijja osiriza omusajja n'akola ebiraga byonna nti ayagala mwogereku eyo eki no nga amusizza kasiisi omusajja yenna mu lwalikola ensobi ng'ateebereza okuba nga ogibagiiko naye nga tebugiteesaako agenda givaako yekka nga takakiddwa kubanga omusajja atuuka n'agamba naye omukazi ono ayagala kunkola ki azzaako ki kiwaliriza ne bbaawo okukuteeka mu bintu by'omuwendo bye yeeguya kubanga omulaze nti gwe ebintu obikwata kintu kiki olina ebitakulya wakula naye buli lw'obeera too much available okola ki obadde luddawa kino tewandikikoze nze bebi nkulinako omukwano mungi guwe nnyoko guwe taatawo abaffe guwe baganda bo nti ono gw'olaga ennyo ogwo omukwano omungi buli lw'ogubulaga agamba naye omukazi ono oba emusanga yaddiba nedda anti kugamba abasajja bye batulowooleza afunamu n'ekirowoozo nti alabika yakujja ku kaaka wali oli awo nga tokyalina kugamba nti maama otozitwa okunywa tutuna kujanga okole ki naye omusajja mulage nti omulina lwakuba omuwa ekitiibwa nga bbaawo si lwakuba akuyamba okubeera naki naye mmwe mwefumbiza abasajja ennaku 3 ng'oleeta engoye zo atuuka ekiseera nga mu bintu byalina okuwa ekitiibwa toliimu kuba n'amajja go gaali ga sipiidi mangi ng'ate takuyise katagateko n'okwegendereza bakuba mbufumbo okufa obufi tajja kwegendereza kubanga teyakuyita kukuwaasa gwe wamwereetera kati kyayagala kyajja okukola ki naye abakyala kino mbasaba nga tumaliriza olwaleero nja kukomawo nga mmimu akomyewo ku babulamu ne baki kuba sijja kuddamu kola ne Shalom mwene emboozi bweti tulina kukola mu biri ebyakagwirawo Shalom bino ebintu bikulu nnyo ku ye akyali mwana muto Shalom kati omusajja yenna buli mukama amusajja ayenda ng'abeerawo ng'asaba essaala singa omukazi ajja n'abigamba abeerawo ng'asaba essaala singa omukazi ono yeeyombyayombya kubanga abasajja bagenda mu bwenzi ng'amaze kubika omusajja agenda mu bwenzi ng'ateddewo olugendo olutaliiyo beewadde tripu ze batakolangako ayinza n'okutuuka n'agamba nti akanika mu mmotoka z'amagye ogwo mulimu nagwo yakagufuna omusajja ng'ayenda nafunye kagiigi awo omusajja obukodyo bw'asala ng'agenda okwendako abakazi bwebweru mu abakazi temubimanyi kati buli lw'oyogera ku muntu nga yamwenzeeko abasajja balina abantu batuuka nagwa nabo bulaavu nga naawe akuyina ng'ate oli amwagala nnyo n'osinga gw'owewaka naye nga naawe akwagala n'atuuka n'essira n'agamba ng'alabanga oli gw'ayendako ng'alabanga oli ye first wife nga bw'abeera naawe abanga ayenda ku oli mukazi we omusajja atuuka ng'afunye omukazi omulala n'amwagala nnyo n'alaba nga onowewaka alinga amwendako ng'alinga amwendako ng'alinga alidde mu bebi olukwe kati nno bbaawo ali mu kwegendereza bebi ojja owuuba okutu nakimanya musajja ng'akugamba kale nze kyakunkyaya kumpogganira nja kudda kubanga ne gy'alaga wakola naye twaka otulekanira abasajja n'obudde obubadde bukulimba bwonna obugyewo ate kati akulimba ki kubanga agezezaako kulimba n'omulaga nti oli mugezi byonna byakulimba obimanyi kati agenda kyereera n'omukwenda essimu n'atakwata kuba mu mutima akimanyi nti gyali okola ki omanyiyo era ne bw'alemeera okukubira nti nkomawo ewaka abeera mu mativu nti gyali omanyi gy'ayasuze kati mulekeraawo okutongoza bajja bammwe mu ngeri y'akaleekereeke kubanga nze tebayinza kumpasizaako wandibadde nontekako omukazi naye ako akakazi gwe kako kake ono akalina alina ensonga lwaki kakola ki kayagala gy'okoma ovuma mujjawo gye bakoma muwa omukwano omungi kubanga ye yamukwana alina ensonga lwaki yamukola ki yamukwana butayomba ate gw'oyombera ddala gy'okoma okuyombesa omusajja nga yayenze n'omugamba ne gye yayenze gy'akoma okukyusa mu bukodyo n'okusulayo ojja nawunzika nga tomulabyeko omwezi muki nze nja bagamba ng'ebintu byange anayagala obigezeeko n'atayagala omale okwekoona olyoka okole ki naye ezo emboozi za musajja yayenze mu bufu buzigoberemu ddala zituletedde ebizibu bingi olukazi badde banatera n'oddukyawa ne kati olupolomootinzi banatera n'oddukubira essimu nga bali waka luyomba lukaba bukaabi ne balukwata obadde ogamba ki
dadi anti n'amasannyalaze gatuweddeko dadi anti deti aliwo nno wakakwatira anti kakati ate wakamanya era ogenda okulaba nga ate abasajja yava ku ssimu nga mukambwe nnyo nga kanula amaaso nga omuti omusooto omukubeko ate atemyati alinga abuuza nti obadde ogamba eriiso lyakkuba likulebesa okubaako sibula abantu naalongo naye nga bye byembadde njagala okujja tunyumyeko tudde tujja kudda tukubaganya ebirowoozo ku mulamu ne Nazaala nammwe mwongere okusindika bye muyitamu nja kuba nga nfuna obudde buli lwakutaano tujje tubyogereko kubanga twali baŋŋamba bannaye mwatugambye olwokuna abantu no bayagadde sho yaffe ne Zubeeda nakuba maama ffenna tuli bampi oba kikola kitya lwabumpi abaagadde ebika bya Nnaalongo mbitwata byagadde mubireke era si byabuwazi mbeere ojja kuba ozunga ku situiti n'ebizibu byo nga nange ndi waabazi Executive Media. Focus, innovate, succeed.